abamanyi lwaki akujja mu bulamu bw'ensi era yamanyi lwaki ffe tukyabulina. Kale si kyabuvunaanyizibwa nga ffe abantu kulaba ng'oyimirira ku mpewo yonna gy'oba oyimiriddeko n'osalira munno omusango nga tomaze kumanya. Ate baganda baffe abo be baali badde ekyokulabirako kuba be batuyoowa emyoyo, be batukubiriza okubeera n'empisa ate be batusomesa n'eddiini. Kale ate bwe babeera nga bakulembedde mu mbeera eyo, nze ndowooza tekiba kya buvunaanyizibwa. Tusaba bw'aba nga yakikoze mu butanwa yeetonderera eggwanga, bw'aba nga yakikoze ekigenderedde era abannyonnyole lwaki. Naye ffe ng'abagoberezi era abantu b'omu nsi eno Uganda tekyatusanyusiza butuufu. Nga tusobola twogerako ku Musumba Yiga gwe ng'omuntu omumanyiko ki? Nze nno Omusumba Yiga bintu bingi nnyo bye mumanyiko, bw'obimbuuza nnyinza n'okubiremererwa kubanga ebyaffe bya mabega nnyo myaka nga 25 kudde emabega. Omusumba Yiga ffe twamuwakanyanga nnyo kuba tulina akafo kaffe we twazannyiranga ludo, tuzannyira mu myeso. Yatandikiriza mpolampola nga tuli naye era nga buli omu akyalennyinga munne. Yali abadde amanyi nnyo Oluwarabu nga yasomerako ndowooza ku masomero g'Abasiraamu. Kati ffe nga tukyalenjinga tugamba nze buli kimu kye mwogera mu kusaidiya mwe y'Abasiraamu nkikola ki? Nkimanyi. Nga naffe tumukaayanya. Awo nno byenjogera nga tannaba nakubeera kukola kyaki. Naye era yatambulanga ku nguudo ng'agenda preachinga abantu ekigambo kya Katonda. Nga tumuwakanya era lumu kyenzijjukira yateekako olukuŋŋaana ku growers. N'ayita abantu n'agamba okukakasa nti ebyawandiikibwa mbimanyi, olwo atandiikiriza. N'aleeta enku, n'akwata Quran, n'agyokya. Nze we natandikira okutegeera Musumba Yiga. Kale awo nali mumanyi, wali naye teyali nnyo nti osobola okumuyita ekitiibwa ekyo. Ng'olwo atandiikiriza. Awo abantu bwe baatandikira omusajja ayokeza Quran yaffe, nange ne mukyawa kasita yagyokya. Owulidde ne mugamba ye. Naye oluvannyuma ennyo yagenda annyonnyola ne tugenda nga tutegeera. Ate ekirala omuntu osobola okukyawa omuntu naye nga tetumanyi mazima. Okitegedde? Bw'obagga kunnyonnyola osobola okutegeera. Twagenda tutegeera mpolampola ne tutegeera ebintu bye. Ffe ne tugamba si ffe Katonda bw'aba nga yakikola nga kiri mu bumenyi bw'amateeka, Mukama Katonda ali mukola ki? Ali mulamula. Kubanga nga bwe mbagambye teriyo muntu asalira munne musango. Kale bwe tuva eyo n'atandika mpolampola tugenda omuwulira ali eno azimbye ekyaki eno gye tuliko. Ne tugamba omusajja ekitegeeza yayina ekigendererwa kye ng'omuntu. Abantu ne tumuvaako ffe nga tusigala mukwano era nze mbadde mukubira akasimu ne mugamba in fact nga ngenda okwesimbawo mu bwayiisaawo nga kansala era yampayo ne ku kasente ne nkateeka mu kampeeyi. Nakati mbadde mwesunga era simanyi na kye ngenda kukola kubanga zemu ku mpagi zange ze mbadde neesiga mu kampeyini yange kuba kati ngenda kuvuganya ku kifo kya bwammeeya kinene. Luli mbadde mu muluka gumu kati nina emiruka 22 ebyalo 120. Kakati bwe mba nga nfiiriddwa empagi yange badde esobola okunteekamu kokkantu. Mubimanyi ebyaffe eby'obufuzi waliwo abatusapootinga ne bwe muba mwe temubamanyi naye gye bali. Kati mukulu otubulireko ensi Uganda efiiriddwa muntu ki yenkana ky'obuzito? Nze ngamba ensi Uganda efiiriddwa omuntu omunene. Twava mu biri ebyaffe byebwayiise ye n'atufuuka public figure. Okitegedde? Ffe era kati okujjako kati ngaffe ababadde babimanyi nti yava bwayiise. Naye abantu kati badde tebakyamubalira na ku level ya bwayiise, bamubala ku international. Sajja obadde omuwulira Dubai, omuwulira South Africa, omuwulira wa ogenze gindi, agenze mu America. Kati oyo aba avudde ku level yammwe ye bwayiise abafuuse waki wansi yonna. Kakati obuzito Omusumba Yiga bw'abadde alina simanyi ku saidi yange. Simanyi nti nsobola okuddamu okufuna omuntu bw'atyo nze abadde annyamba mu mbeera yange yonna we mba nsikatidde. Naye nga Uganda efiiriddwa kubanga Omusumba Yiga gw'olaba asomesezza abantu ebyeddiini bulungi nnyo. Awabudde abantu abaagala okuwaba n'abatereeza. Obujulizi babadde babuwaawo mu kyaki nga tubulaba ku ma-TV. Bantu bangi nnyo babadde bawa obujulizi nga alina byabakoledde. Kakati simanyi
omuntu abadde akukolera ekintu gwe tompulira nti ndi mukulaajana nti simanyi bwe ŋŋenda kukola. Empagi yange emu ekoze eki? Emenyese. Naye nze nsaba Mukama Katonda atusaasire, asaasire Pasita Yiga amusonyiwe byamusobako ng'omuntu kuba yalina obuyinza yekka. bangi era wakiri kye twakoze eri waggulu kyabadde Angkokakala. Eso